naye disiko yasuze wano abaana bangambye bazinye mpaka ku makya. Disiko nagireese ng'abaagala ogipangisa baddemba okugipangisa ate bweze mu kalulu ogenda kukola sente ogenda kukolera ddala sente wano ogenda teeka ubaala zigenda kubeera wabula waliwo ebaala abaagala okunywa aya kakutunda waalise mambo kati weyise kakutunda Ivan tawulira so weyise kakutunda byo bipya sawundi wagisa bukuludde obadde omanyi ebikadde gwogula ebikadde nze ngula ebikadde sebo kikadde kikyenna wange wali osanzeera ekikadde ne TV wagikomezaawo nalo ate TV yeyo yaliwo tuli mwali tutimbe kano kananga ali wano munnange bwe tutomeregana uli eyali Liana kati soda wanguliddeawo oba bangulikize egulidde aye baningulira nusu 10 nywa soda esimu teyinaako eyaddayo mbadde nva mubakiteera ono mwana yafiiriddwa bambi omanyi munina akalenzi ke bayita mbego kamanyi bakazaalawo mu kiteera tukankano wano bafiiriddwa nva kulumbaawo ate bamusisekula simanyi nzigira omuntu ate bannaba yafiiriddwawo waggulu oba mu kiteera awo oviirako mu kasenta mukiyita waliwo amakubo agawukana bangaye wakoze Ebbaala omusajja wono gwewakozeeko amapapa unaabakuwa amawulire bangi ekyalo kyonna kikuwa amawulire obutambi nga bagala nzija ekirongo ekiri wano kati gwe sigontegeerera nze kyenjagala kyenkola ate abango bamugenda kusemba nabadde wala mubendezi mukadde agambe kibadde kikutte singa teri mu nnyumba nandigigongerezaako nogibulira ekubira ddala kati engeri gyeri mu nnyumba eyinza okuzuula akayumba disiko ya ddala sokolete kuyokunywa lukunye bagaine Ebbaala jangwa tukule wano kankuzigirire Jamiz Hotel Mubende ekifo kyokka mufunira eddembe balina ebika by'emmere byonna omuli local foods snacks oluwombo kwogatta n'ebyokunywa mu bika byonna bakusavinga breakfast ne dinner wonna wooba obyetaagidde mu byensula bano balala balina rooms eziri self contained conference hall nga ziddala kati mwabalina meetings ez'enjawulo mweyo ne Jamiz Hotel gadeni zaabwe ngazi eri abalina emikolo egy'enjawulo olina mbaga birthday party baby shower n'emikolo emirala gyonna parking yaabwe ngazi bulungi ate nga ne security eri gulugulu emipiira n'ebintu ebirala tubirabira ku DSTV balina wifi ey'obwereere eri bakasitoma baabwe Jamiz Hotel basangibwa Mubende bakijjulula okulira na gas petrol station ku luguudo oludda e Kampala okumanya ebisingawo bafune ku nooti 783 34 77 85 oba nooti 7 48 57 52 ye Jamiz Hotel Mubende wakuze sound system namba Linda Ivan Ndio nyono nero budde bwangu mota kola sikia ina budde bwa kunona tekanatu emyaka kisigate njagala kuumula ngandi ambizi nebo lyo wali onywa pia nali sikimanyi kyo sinywanga kumwe era siri kunywa gwokuguza batamiru business kasoke nkweyo kalita kulembeka ye business wanimbe emitwalo gyange ebi nga tonnagikwata gigino girese giruwa ate ompe ebiri mpe etaano olabe ne bano bakwewunyiza oŋambye nga sinakuwa mitwalo ebiri tewanimba nandali mulwadde kati zizi n'ebiri gyo giyina era batenzize mbagambye teeka wano zizo wamaziri ebiri ziri aye bani wangamba omanyi sente aye bani wangamba omanyi sente kati kyogala tosobola ziwulira nagamba ddi nti manyi sente wangamba bwezikwata oziwulira sayizi okakasa ebigambo ebyo bivamu omanyi gwompaayidde ebintu bingi
Nena nkuwaliriza. Nekusonyiwa. Ate nange nange nompayiriza nembisonyi nendyefaako nekwezi. Gwe nkuvuma buvumi kubanga kitawo yakuzaala ko. Olabye? Ankadde kapya keero. Yani yanimba emitwalo gyange. Nali namugamba we yalwalira njamuwaayo. Nakuyambiza. Embizi. Waliwa. Alete kiro. Kurukudo wali basaze. Sewoga weeri. Ogamba kukuba eri egwanika. Wane wakyapa. Simanyaawo. Wano kugombolola wa. Simanyaawo. Kati nosooka ojje tujugeemu dakiika 5 zingende. Lwaki odduka? Ebyo kunyumya byange. Kugamba tuula wano tuyimiridde tulinga abayomba. Musana. Wano waliwo ekisiikirize. Wembadde ntudde. Wamaawo waliwo ekisiikirize. Naye kitonotono ajangu tunyumize wano. Jakusooka kujja koko saawundi katono. waliwa Alete kiro. Kurukudo wali basaze. Sewoga weeri. Ogamba kukuba eri egwanika. Wane wakyapa. Simanyaawo. Wano kugombolola wa. Simanyaawo. Kati nosooka ojje tujugeemu dakiika 5 zingende. Lwaki odduka? Ebyo kunyumya byange. Kugamba tuula wano tuyimiridde tulinga abayomba. Musana. Wano waliwo ekisiikirize. Wembadde ntudde. Wamaawo waliwo ekisiikirize. naye kitonotono ajangu tunyumize wano. Jakusooka kujja koko saawundi katono. Eta akatebe wamma tutuule wano. Njagala nsooka kimusana. Gonjokesa omusana. Oyina entobe eyinza okunjokesa omusana. Bali wafuna sente ng'oduula. Sikuduula. Byompisaamu obimanya. Oli kyali wange nga nina amawulire. Wesiba na mawulire siba. Era baagule ne bamba mitwalo ebiri wano ng'enjala ennuma. Mbadde sirina. Nejuzi wansiibya ku luguudo omusajja ndi ku luguudo gange. Wa boda boda akuvuga. Mama oye wembaawo. Kati erinnya ery'Ebbaala tugenda gituuma kireeto. Njagala mbeera ku rediyo mbatumirengako ssebo. Awo neetaaga. Ssebo. Awo neetaaga leka kungobaganya. Nagenze okubikola mbadde nasoose kwetaaga. Ngamba okwogera ku mawulire. Tibajja tunywa omwenge. Ebbaala tujje tunywa omwenge. wakisubiddwa eggulo yandize Ate eggulo. Abakozi bangambye onoonyi. Abakozi abakola ab'Ebbaala. Leka naawe. Gwe oyinza okunfunira abakozi ne mbakozesa. Baba babbi. Leka. Aiba tokyateesigirako ddala. Leka pito gwe nina baleme kumuyoolera ddala. Ndi mubbi. Ivani. Gwe nga gwe tolimu. Naye. Naye kampuni yonna gy'oli nayo. Kampuni yani. Se wajja tugenda kujja wano tugule omwenge tugusa abatuuze. Tugenda kujja. Era mpozi nga mwagala mawulire. Tugenda kujja tugulira abatuuze. Abagenyi nsanyusa okubawuliza. Leka mbuze ne chairman wange gyali yaŋŋamba anywamu. Chairman abadde wano bamu. wali ku kido oba omuzadde buzaazi Okakasa. Era okumwamu ajesoke tuguliremu wano anywemu. Ono amanyire ndowooza. Amanyire wasaze. Nyama were na. Bampadde emitwalo gyange wano ebiri kabizi. kwata ettooke Bugu mulingi. nkisibe Gisikeko bwoti. Bugu mulingi akasa. Oyina okulayo akazukuluku. bababuuza Kati gwe manager. Amanyire. Bano be bantaataganya omuziki weeguli. Nekiro labadde. Ekiro wabadde wano. Omulimu. Nkiraba. Ekitegeeza eri wale sooma. Ogwa DJ ndi munafu. Bino byabadde Wama, Ivan olaba bansekerera. Mbundi mukaga sobola kujja n'ekuba ebiro. Ndi munafu. Uya Ivan yakimanyi. Ne kitaawe waako tali bubi.Eko kayina empisa embi. Ndi munafu Ivan. Era bwe kaba kabigula obusige totunulayo. Ivan, watandise okunnangira nkulaba. Kankuba obusa. Naye munkubira ki? Nga wankuba amagi amavondo. Saba okubala bafunye sawundi oŋŋambe simanyi gye bagula sawundi. Nakikugambako mpaayira. Oŋŋambe sawundi ogireeta system musebo simanyi. Ne nkugamba system bakuba kamera gwe kankube ekyo.
ekintu kino kiriwangu omuti gwakanaana guba muwangu gwakuleeta emiti anti kyeŋŋamba nti omuti gumu bwogwawuzaamu gukola esatu kyeŋŋamba kundeetera emiti nina amagongwe nakulaga payini bakubamu omusumali negujja kale tubanirizaako basibo ne banywa mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera tubagamba tikyemukola kirungi me bali kusubscribinga nakusharinga n'abatuwa ka business banafa ba Jamis Hotel Mubende bali yangu oyingira ekibuga Mbende ku gas ku mukono gwa Kyengulu allocation yebyera wansi ku squeeze back za fogo giraba bale mubawagireko mugendeeyo mugule ku byokonywa ebyokulya balina babafumba bulungi piraawo balina n'embuzi n'ebisulo ebirungi okuzama balina ne parking engazi abagali emikolo osobola ogenda ku Jamis Hotel Mubende kafo kalungi nnyo mwena batugoberera. I can recommend you the place is nice, iri quiet, tewali birekana, so mugendeyoko. Ekitulese emisinde nga tudduka songa ya Muzibe Ivan birungi mubadde mumumbuuza bangi bankubira nabo ne bangamba yaddawa yabulirawa. Ivan birungi gyali mawulire amalungi genyina yakoze Ebbaala wenyini ewuwe naye Muzibe ono mazima mugezi era nga mukatambi wawulidde nti yatuwa kitwagala kuwulira ye Ivan. Ekisooka Ivan oyo yali musajja mugagga kale yali musajja atali bubi, yali ali yaddeko covid ye yamutuusa ku ekyo. Mfunye omukisa n'enjogera ne mutabani wabadde oyo yogolabye mu kinu ekyayera ekirimu ebimulimuli n'essaati ya white waggulu ng'ali mu kinu kimpi oyo n'omukyala we waali n'abaana bonna yabaleeta weebali awo ewuwe. Era osobola okugendayo n'obasangayo gye bali batambuliza ddala Ebbaala baali guddewo ku lunaku lwabadde lwa Mande. Yes, baguddewo ku Mande, n'agula sound empya, n'agula buli kintu, bali mu kukola. Era video boolaba obwo bali mu kukola. Muzibe ali mu kukola Ebbaala ewe wenyini ku kapolotike waditadde yatunze abantu alina gye yagula eno saidi z'omu Kiyuuni eyo alinayo rentals naye yaŋŋamba yali yerega nnyo n'abapangisa byabinyumiriza just 1 week back n'anyumiza n'aŋŋamba nti bali bamutawaanya n'agamba kanze ngende nkoleka ennyumba z'abapangisa, so kakalada kangende zitunde butunzi ntandika obulamu obupya. So yakoze Ebbaala Ivan birungi ali mu kunoonya bawala bakolamu, ali mu kunoonya isabayagala ne DJ kuba sound yaguze yakupangisa agenda gipangisanga nga ne mu Ebbaala ekolamu. So Ivan ono ekintu ekinsanyusiza kibadde kimu bwe yali aluka olutambi lwe yasooka kukwatagana na family abaana be ne mukyala yasooka bakwatagana nabo byonna byabadde ng'akola abadde ng'abikola nga abaana bamugoberera. Katawalike kaŋŋambye kanga edi bulijjo nkuwulira naye nga sikumanyi nga nkulaba okumugjako emboozi n'aŋŋambye era emboozi yasinga omuluma we yali agala okunkubirira nga bakutte Ivan mbu yali amanyi nze musibye agenda okubuulira ng'omusango bagusomye nga avunaana waali mulala. N'aŋŋamba awo n'abireka era baŋŋambye banabayitawe ne mu kooti banatera okugoba omusango kubaddayo nga 7 Novemba naye baŋŋambye bali balaka babookyayo akasente kati bo tebakyajja mu kooti naye bwe biri wakati waabwe kuba ebyo biri mu kooti soogera ku misango giri mu kooti naye kimanyi nga musango bayinza okugugoba omusango gwe ne gubeera nga guwedde n'aba free. So agenda tandika bulamu bupya Ebbaala nga bw'omuwulidde obwo butambi tubukudde mu bubba. Ivan yakoowa amawulire, ensonga yamukooya amawulire yamanya nti ensi egenda kumumanya. Obwo butambi nabwe mukudde mu bubba mukubukwata mu bubba nga nyina ekintu kimu just kyembadde njagala okukakasa kweri Ebbaala gyeriri kati omwana ye nga gwe nagenze naye akwatisiza na simu, akwatisiza simu yange ndala gyabadde akwatisa. So Ivan bwatyo yakoze Ebbaala obulamu buli mu kutambula. Aduula otuuka wali kimu bibiri nze obulamu bwateriira kimu bibiri nze omuloodi wakuno TV yagizizaawo, ekisuwaani yagizizaawo, buli kintu. Era nga bwolaba mu butambi bwenkuwadde wali mu kusooka n'obwolaba kati yoyo kati Ivan obulamu gwe butambulira
omutambuliranga bwe yakubala kati ye wagamba. So Ivan Bambi, congratulations obulamu abuterezeza. Naye baŋŋambye bali mu kwagala noonya Sb4. Katabanike kaŋŋambye baagala kwetondera Sb4. Baagala kumusanga bamwebaze. Actually Katabanike enzibu kabiŋŋambye kalina bye kaŋŋambye bagenda okutwala bamwebaze. Ebyo naye bigenda kubanga surprise. So naye nze kyenjagala Sb4 ategeere. Tojjako kamera ono omuyaye yaŋŋamba takyagala kamera mbu era ne lwanaayagala okugwako tajja kwagala kamera. Naye gwe maani engezaamu kamera akasajja kaali kakufudde omufere ate nga ko ke kalina bye kayisaawo. So bamwe baagala kujja kwetondera nze bwe nawulidde mu mbu Katabanika kaŋŋambye mukagala bwe bamaliriza Ebbaala I think step eddako yakujja kwebaza. Waŋŋambye mbu baali balina bye babaze ne bisooka ne bigaana ebya radio ne TV. Naye Sb4 n'amuyamba nnyo era sente zonna zaakubye. Ekituufu kiri ndi wakuwulira omuwendo gwa sente zaakubye ku Sb4 mpitirivu. Ensonga lwaki yafuna obutakkaanya ne Sb4 ye waayita obutakkaanya. Yali amanye Sb4 agenda musabayo akantu agenda kumugamba mpaayo kati n'ayagala amutabukire of which nze kyesimanyi nti kyali kibalo kye Sb4 kuba Sb4 tulaya abantu bangi bazayamba in that way. So brother Sb4 bakunoonya okwetondera Muzibe nkwegaidde leeta kamera abantu bategeere nti siko wali omukyamu naye ate musuubira naye okuvaayo ayogera amazima of which nze ng'omu nyinza okubanga asigenda muwagira akikole obulamu bwe kati webutuuse alina bintu bingi byalina okuyiga nga Muzibe. So Muzibe yakoze Ebbaala akasente akalina Aduula ali wali matiriyo baziyiwa bwalangira bwayiwa oda wemugamba nti wane basanawo kimu agabaleete bisatu akasente wekali batunze ekiyuni eyo balina bwe babadde balina ndowooza gye baali babeera before okujja okutandika okusabiriza muno kubeera ababooda abadde batera omutwalayo ze badde nga babiŋŋamba naye nga Bambi yaŋŋamba interview gye twasembayo okukoleyo nti bamubbye amasimu amazima yali abalakabadi va mu mawulire kubanze yakiŋŋamba naŋŋamba bamubbye buli kimu naye nga abalakabadi ave mu mawulire kwegamba abantu baleme kuddamu kuba ku ssimu ze kubeera zaddako kweziri ate yali atugambye talina ndaga muntu bagibiddemu. So ndowooza abagoberedde sitole eno mukitegedde nti kyeyali abala kyali kyakuva mu mawulire naye obwiki n'amawulire tewali amubanja teryagenda musiba era nze namuwabudde nemuga teryagenda kusiba teryakubanja gwe just keera ku makya tambuza obulamu nga bw'oyagala abantu bakuwa sente nga beeyagalidde ekyokubiri togenda kuddayo kusabiriza unless otherwise. So nze ng'omuntu namuwabula nemuga totya be firm standing ku magulu gokola kyoyagala era ne bw'omuwulidde atugamba awo mbu yatuwa nnyo kyetwagala okuwulira. Ivan oyo musajja mugezi mu wiiki ewedde yakoze emboozi nyina ka recording wano njagenda kukabawa yakoze emboozi ng'alaga nti atunze n'andaga n'okundaga nti ayagala yafunye omukuumi amukuuma. Ivan yakoze bintu bingi lwakuba mbadde siyagala bipola akolako nnyo ne recording eno yabadde andaga nti atunze alina n'omukuumi amukuuma ngandaga awonye chairman naye ng'ate mune yali alimba yali tatunze wabula ekyamukozesa endagaano eyo nti atunzewo miliyoni 6 olwedde abaali be yali alaze nti bagula be ba family ng'ali mu baleeta awo oba n'abafunira chairman ere mu comment section gwe mujja okungamba bwe n'abamalagala chairman ajja bawulira olukwe nga bwe lwabadde kuba chairman yawandiisa endagaano waise entagala 2 ate ng'agamba nti ono waali kati ate neŋŋambe yatunze ate akolera Ebbaala mu be yaguziza ate nga tabamanyi. So chairman ngezezaako munoonya Bambi kukyalawo tabaddeeyo naye very soon ngenda kuba tujja kusinkana one time tujja kusinkana ajja bawulira emboozi kale bwe munaaba mugyagadde that's mu comment section ngandayo mwetaaga omumanya naye ngate mwetaaga leave Muzibe to be abatujjonkeranga nga mwogera bino mwogera biri temwali mwena temumanyi story ya Muzibe to be honest nkakasa omuntu yali amanyi story ya Muzibe yali Eddie first yasooka kuba Sb4 naye ate nze yasooka omumanya wadde nze yali tanyinyonyodde nga bwe yanyonyola Sb4 nekuddako Ricky owa Icon Media nekuddako Iki Great Media ne baviki tebamanya Muzibe mwali waddala kubanga Muzibe oyo kati fe abafunye omukisa ne tuwangalako ko naye nga tukolako emboozi abadde atubulira ebintu bingi ebimu off camera ng'akugamba ebintu n'otya omuntu watuukira okunyiga n'agamba nze ebyobugagga byange byonna nabikyusa tebikyali mu mannya gange naye ng'ate yerabidde yatugamba talina n'ekimu kati ebyobugagga yali yabijjawa obutambi mbuyina naye Muzibe ng'omuntu nze bwe namanya kye yali ayagala ne nkimukolera we namutuusa
nengamba kati fine nze sikyaddamu kukolako mawulire era kano yagadde kuwaaba babuuza Muzibe gyali yakoze Ebbaala yalikoze lyatandise okukola era abanywi ba kabiya mugende muwagiire bannange Ivan birungi asobole obanga anywa kenge mamunywa kenge ewuwe waka wenyini we yagikoze wali nabingoola yasoza kuyetinga kibozi nti atunzeewo bano bakyamanyi basooke bamugyeko omwana ab'ekyalo amaladde naye nalaba ekyabujiga kubanga olwedde era waali kati bamulaba nekyamaani sanze mbu yakavaawo abadde ali mu kunywa era abantu mubalalisewo bali wali beeyuwa kati eyaserebu yalifunyemu kunywerayo bali wali buli sawa kugenda kulaba bajja n'otuviriddeyo sebo nga wakutte ku makyazi badde sawa akakatami tukakutesa wanga 3 wabadde wakutte nga bali mu kucakala so Ivan birungi njagadde bawako just kabozi katono kwa Ivan birungi abadde bamumbuza all the time bamumbuza yaddawa akola ki omusango gye guli bayinza nayo gugu bakimmanyi kuba baddayo nga 7 November nze yaŋŋamba ng'omunanga Edi yambuulira ge mazima nti ayagala va mawulire ayagala tandika bulamu ayagala kola ki blabla ne mugamba fine genda kwe kumuleka kuba n'emboozi gye twasembayo okukola mugijjukira interview gye twakola ng'agamba agenda sikira tamala emirundi biki byali abala kati era ndowooza mutabani oyo n'amugamba muzeeyi toddayo byonna tubikola bireke ndowooza nga balaba batisika abantu baddemu bamunoonye n'abita so agambye ngenda kuddayo ng'agguddewo ajja bawayoko ku mboozi nekye simanyi obaana abawo emboozi y'obufere bwe yaluka obufere kuba omusajja abadde mugezi buli ddakiika buli abadde alaba bwogo badde bemugamba Muzibe ye mutuufu naye nga muganda wange Ivan abadde Katonda yamuwa common sense era ne bw'omuwulira yeewaana kimibiri nze ndi mugezi Ivan musajja mugezi nnyo so ye ensonga endeese leero gye mbadde njagala obawa munzikirize mbasibulire wano ensonga ya muwa akaana kano ke mulaba ku YouTube channel yaffe omugenzi yafa Kati tuli kuyamba kawala ka Angel tuli mu process ya kawa muntu agenda katwala embozi tugenda jiba wano nga mamazo mutwala tukyalimu eyo process ya kugoba ku bintu ebyo tugenda muyamba mwenna ebigambo bimwayogedde nabirabye naye mbadde nsaba next time nze nyina omuze simanyi nnyo kwagala kwogera azina ekintu bwenkiraba nenkiraba niwe kiba kinyiiziza sooka kwebuuza abakirabye bazeemu batya omuntu najja n'ayogera wakitokoze kino omwana wamubuuza ebibuuzo bingi mwalaza ate obusungu naye mwe nga temwenetegedde omwana oyo bamugoba ku ddwaliro omuwanguzi omugenzi Kati bagoba mugobe ku ddwaliro nze nagenda okukola interview omwana nga amaze emyezi 8 nagenda ku mwezi gwa 9 mwali mwagala musitule mutwali mu ddwaliro ki nze mwali mwagala mutuusizeemu mumulowooza nagendayo olunaku lumu yalwalidde emyezi 8 naye mwankubye ne ŋŋamba fayini be bantu baffe naye ababadde bamanya ekituufu bo babadde bakimanyi nga tonna nenyanze maama we lwaki abadde tamutwalangayo mu ddwaliro kale ne tumusanga mu ddwaliro olowooza n'abakyala lwaki yabadde tamukwata nga n'amutwala mu ddwaliro gwe nakola naye kansala ebintu bibadde biwanvu ovuiki maama we abadde namukambwe ng'okuyamba omwana we abirabira ddala ng'abali mu kumuyamba oba abadde amwagaliza kufa amusole naye ndowooza kyabadde ng'ayagala ko abadde mukambwe oyo omukazi gwolaba n'abakyala amulwanyeeko naye baŋŋambye ku kyalo okwamunoonya bubibu byamwogerera so nze mwali mwagala nkwate omwana mutwale mu ddwaliro kati wuyo yafa mmwe mwennyini temwandisonze na 10 tutwale mayiti eddeyo bagiziike muli wano munyombesa ina gwe nalabye amanyizi saagala nnyo okwogerera muntu mwajenerali oyinza okubeera wano n'ogamba nalabye Kadaama ng'oli teyabadde na Kadaama tu si bakadaama bonna nti babi so nalabye omukyala nga ze muni boxi genda gundi akuyigiriza interview lala osirisanga omuwawadde mupya interview kuliko videos zigenda mu 1000 gwe zonna gwabadde azikola so basebo ne banyabo muzikirize kambasibulire wano dolo gwe tubadde naye gwe twagenze naye era yakutoba obutambi naye tulina interview gye tuva okukola era kimanyi tugenda gisaayo very soon ndowooza nga ku Lwokuna wa Friday twamaze ogikola naye omujajjagala kimanyi eddogo liri eno litokota kambasibulire wano